Mufuna bulungi mu bumpimpi ekiri wano abaana bulijjo batambuza amazzi wano baali bakagala we bagabadde gayita kati wano waggudde wewa yabalenzi yabalenzi enki do How are you? We are all thank you, sir. You sit down. I'm well versed that you know my name. No. My name is Gasuza Isaac. Gasuza Isaac. And I'm the inspector of schools from Mukono district. But most importantly, the inspector in charge of our sub-county, which is called Nakisunga sub-county. So today, we have assessed your school, and it does not meet the BRMS. BRMS is in a mnemonic term, but in full, it is called Basic Requirements and Minimum Standards. So your school doesn't meet the basic requirements and minimum standards. So according to my assessment, we have agreed unanimously with the sub-zone leaders and the sub-county as well that we are going to close it. Esoma tugenda kola ki? Kuligala. Kubanga teri meeting basic requirements and minimum standards. Abasomesa abamu tubazudde nga tebalina buyigirize bumala. Dormitories muzirabye we musula nga mbuzi. Ogwo si mutindo gw'okukola ki? Gwe twagala. Sisobola kubaleka ne musomera abantu abatali standard. Muwulire? Sisobola kubala abaana mugenda eri mu kibira gye mufuka. Nze ne bagamba mugende mu maaso nga musoma. Latrine waliyo bazimba nzimbe. Mwenna mugenda mu kazi. Ate nga kabaddeyiga. Mwenna muli congested. Muzino rooms eziriwa. Mwete mulina musango naye njagala mufune education ennungi eri ku standard. Waliwo amasomero amalungi agatwetoolodde aga gavumenti n'aga private agamu weegali. Mujja kugenda mu ago naye sibaagaliza kufuna education etakola ki egatuukiridde. Muwulira? Era njagala mugabe bazadde bammwe nti inspector akomyewo omulundi ogwokubiri olw'okubanga recommendation ze nakola bazidifying nabagamba senga temutuukiriza byenjagala essomero teriggulawo naye tebabituukiriza ne baggulawo. Essomero olwo lina okuoperatinga lirina okuba ne license. Olwo temulina license. Waliwo amasomero mangi agatwetoolodde agali standardized. Byenjagala mukole ki? Mugende. Kati mugabe bazadde bammwe nti essomero twaliggala naye abasomesa ne director ne bajja ne bakozesa amaanyi ne baddamu ne baggulawo buto ate nga tebalina biki bisaanyizo.
muwulire essomero lino twaliggala dda era liriwo mu bumenyi bw'amateeka mufune amasomero amalala agali ku standard yaffe gye tukola ki twagala muwulidde oyo inspector wamaki mufuna bulungi so kakati obubaka tugenda okuzzaayo awaka babagambye twagala okulaba nga abaana musoma mu ssomero lino balituukiriza ebisaanyizo mufuna bulungi lirina okuba nga lirina toyireti wemulaga obuki mukitegedde ekyo so n'olwekyo bagenda kubazzaayo abakulu bamale okukola ku byetaagisa banaba babitereezezza nga mukola ki mukitegedde nga mukola ki naye mu kyo nga inspector bwagambye ebisinga obungi bikyabulako ate nga babawadde ebbanga erimala batereeze ebintu bino n'ebikyakoze eki kyagambye mukitegedde ekyo kati abazadde mugenda bagamba mutya abazadde essomero bakoze eki so n'olwekyo tetubasuubira kubeera wano enkya mukitegedde eki bameka abali mu kisulo nga bali wano bameka abali mu kisulo nga bali wano so n'olwekyo abazadde muddeetu bakole ki bagambye abasomesa oba director wanaamala okutereza